eyaffe ey'obwakabaka bwa Buganda essaawa ziri 3 zennyini ez'enkya y'olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi ziri 23 tuli mu mwezi gwa mwenda omwaka 2024. Nze Morris Mukibe Mugave wano ku BBS Terefayina eyaffe yonna gy'osinzira okulaba Terefayina eyaffe okola ky'amaanyi naffe wetuli okutuusaako eby'ensonga ababadde mu wiikendi bitatambudde bulungi. Twongera okusaba Omukama atulungamye ate era mu ngeri y'emu ngenda maaso n'okusasira famire ya mukadde waffe Gordon wava muno ate ne board member wa munaffe wano Elvis Sechanzi olw'okufiirwa ow'Oluganda ate era n'abadde mu kuziika namwe twongera maaso bakulisaayo abasobodde okuyamba ku nteekateeka yonna nga bwe yatambudde obulungi. Twongere okusabira famire eyo ate twongere n'okwekwasa naffe Katonda ng'abantu kubanga ekyamazima kiri nti akasawa yonna naawe osobola okuba nga obulamu Mukama asalawo nga bw'aba asazeewo. Abingi ebigenda maaso mu ggwanga wano ne bw'ere ggwanga naye nga mu ggwanga eri Amerika embeera eriyo ya kalulu. Ekyamazima kiri nti ne bannaffe be tuyinza okuyita abagenda mu early voting enteekateeka zatandise dda. Ojjukira nti yo Amerika erina enteekateeka ey'okulonda etandika ng'obudde bukyali oba oliawo abasobola okulonda ne balonda ate nga balindira n'ennaku z'omwezi 5 ez'omwezi ogw'e11 okulonda kwonna okwawonna lwe kugenda okuba nga agyekuli. Bangi kati batandise okupeerereza abantu nga babagamba mugende mukeere mutandika okuba nga mulonda mu bitundu byammwe eby'enjawulo okusobola okulaba nti oba oliawo ate kaseera kali kagenda okutuuka ng'akalulu kaabwe kawedde dda. Mu nteekateeka y'okunoonya akalulu ku njuyi zombi ebbiri twogera ku bannaffe banna Democrat ate ne ku bannaffe bali banna Republican embeera bagyongeddemu ebbugumu. Twagenza okugenda mu weekendi nga mukyala Kamala enteekateeka ze yabadde nazo ne Oprah ng'asobodde okuba nti ate yeeyongera okufuna ensimbi ezikunukkiriza mu miliyoni 10 eza dola abantu ab'enjawulo ze bagenze maaso n'okumuwa ababadde beegasse butereevu ku live stream nga bagoberera ensonga nga bwe zitambula ng'abasinga ku bo ba entertainment era ng'omukyala Oprah yamuyambye nnyo okwongera okufuna ensimbi kubanga mikwano gye mingi egyagenze maaso n'okwendoosinga Kamala ate mu ngeri y'emu n'okulaba nti omukyala oyo bongera okumuwa ku nsimbi. Kitegeeza nti mu kampeyini zino ali waggulu nnyo mu ssente z'alina esobola okuba nti zimuyambako okwongera okunoonya akalulu okusinga ku Trump kubanga abamuwadde bangi ate era nga abamuwa ensimbi mu bungi nga baagala agende maaso n'okuba nga awangula akalulu. Mu mbeera y'emu akalulu kano okusinziira ku polls ezivaayo ekyamazima twagenza okuyingira mu wiiki ewedde ng'enteekateeka ziri 476 naye kakati ebivaayo byongedde okulaga nti Kamala ayongedde okulinnya kati ali ku bitundu 48 ku bitundu ono ye munne ng'ali 46 naye ate era waliwo n'abalaga nti Kamala yayongeredde ebitundu 50 ng'ate ye Donald Trump akyali eno wansi 46. Kitegeeza nti akalulu kano katandise ddala okulaga nti Kamala ayina engeri gy'ayongeddwamu amaanyi ag'enjawulo mu nteekateeka ey'akalulu kano ak'eggwanga erya Amerika. Era nga ku ssaawa eno Donald Trump yamaze okulangirira n'agamba kale wadde biringa bwe tubyogera naye tagenda kuddamu kwetaba mu nteekateeka zonna eza debate ng'ali wamu ne Kamala. Agamba nti debate gye bagenda maaso n'okuba nayo alabye ddala ng'eyo yali emala era yagamba avaayo na buwanguzi oba olyawo talina kyayinza kwetaaga kuddamu kugenda maaso na kudibatinga ate ng'oggyeko ensonga ey'okuba nti tagenda kuddamu kudibatinga era n'asalawo n'agamba nti ye tagenda kuddamu kwesimbawo singa kano aka 2024 kamumegga tayinza kugenda maaso nakuddamu kusaba ate kisanja kirala na mulundi nagumu kubanga alabira ddala nga kyanabasobodde okukola ajja kuba kikoze ate oba oliawo Abamerika bajja kuba bagenze maaso n'okusalawo nti oba oliawo tayinza genda maaso nakumwetaaga naye nga bannange abantu abali mu bitundu biri omuli abagwira mukulu gyagenze maaso n'okwogera nti abasajja bano baddira ne balya kapa ne balya n'ebisolo byabwe by'oyinza okuyita pets. Ensonga yayongedde okutabuka buli avaayo n'abako akantu kawandiika agamba omusajja ono atujooze nnyo agambye tulya kapa tuli embwa z'abantu kakati tugenda naffe okusalawo mu kalulu kano tumulage nti si bwe tuli kubanga amazima gatandise okubeera nga gabatabula ebitundu bye bali amayumba n'ebirala byongedde okubeera ebyebbeeyi kubanga bannannyinizo baseera abagwira nga bongera okutya bagamba nti omugwira bw'anaasembera wano ne tumuwa ennyumba ate wandyesanga ng'omugwira oyo oba oliawo alidde pusi yaffe alidde ate era n'embwa yaffe. Kakati abantu bali mu kutya bagamba nti batandise okufuna obuzibu mu mayumba gaabwe olw'ensonga nti ebitundu ebyo omusajja ono gye yagenda mu maaso n'abalimbira nti bagwira ne bakakana ku bisolo by'abantu ne babirya wadde nga petis eri bali abantu abalala
oboolyawo nakyo kyongedde okuleeta obuzibu mu campaign zo. Campaign zirimu ebivumo oboolyawo n'okusibako abantu ebigambo ebizibu ennyo. Donald Trump agamba nti bamusibyeko okubeera threat wa democracy mu ggwanga erya America, naye nga naye agamba abonoonye eggwanga oboolyawo yayinza okuba nga alitaasa. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera 5 omwezi ogw'11 bwe tugenda okubeera mu nteekateeka eyo ey'akalulu. Terefayina yaffe ejja kuba ekutuusaako ensonga zonna nga bwe zinaaba zitambula. Nga tukomyewo naffe mu ggwanga lyattu Uganda, tugenze okuyingira mu wiikendi ng'ebintu bingi ebigenda maaso tugenza okugiyitamu ate nate era nga bingi ebigenda maaso naddala ku ludda olw'obuyobufuzi. 2026 ayina ensonga nnyingi